Oba evadde kubuulira simanyi sikyajjukira kati. Kitabu kizinga tetusumbuwa. Naye ffe twakimanya tulina okukikola. Entunda naye kati wao zirabe enkuba yazikubye buli kimu kyayonoonese sikyasobola kuzitunda zonna zaafudde kimala. Twafiiriddwa ebibajje bingi kuba wano mu kaseera kano mbadde nkola entereza kyakezo nga bw'oziraba zonna zamenyesemenyese tigyazikubye entereza kyakya Tereziya Wamanga ku Kalangala Town Council kabaddemu wardrops kabaddemu enzigi emyango neeza biki byonna byonna emiti gyagibuddeko byonna byonna ne bimenyeka bimalibwamu ssente empitirivu kubanga era bingi byakozesa nayonoonese era tetukyalina okwazize ku zero ebiyambireko ddala nekusitrakitya netwetaaga oggizaawo. Amannya gange nze Nabukera Bravenda. Mbadde nakatuya senior 6 era ebigezo byange byakomyewo nga nkoze bulungi okwetegekera university. Mbadde nundawo obukoko bwange naye bwona kibuyaga yazze obukoko ne bufa ebiyumba byonna byonna ne bimenyeka. Mbadde nagulayo ebintu byange ebyokunyambako ku university nga bed cover mifaliso naye byonna sikyabirabako. Engoye zonna embuyaga yazitutte. Simanyi na kyakuzaako kuba nandibadde ntunuulira bazadde naye kati nabo baze mu kuzimba bupya nnyumba. Simanyi kyenzirako kati nkuba bukubi mulanga bonna bekikwatako President Museveni, Mama Fiina, mwenna abasobola okutuyambako mujje munyambeko nsobole okweyongerayo ku university tuukirize ebirooto byange. Yange eno nange ndabira ddala kati kikyali kizibu okuzzaawo kubanga ekisooka singa bizinesi yayonooneka ennyumba n'esigalawo awo bako ne wootandikira naye ennyumba yonna yaggwawo bizinesi yennyini naye eweddewo kati kwegamba nange simanyi ssuubi ndijjawa n'engeri gye ngenda otandikamu bizinesi. Ebintu bingi ebiyonoonese, TV zoonoonese, ebintu bya electronics akantu kajja ne kabikwata we kati byonna ne kabitwala mu bbanga. Nali ntunda firimu nga ntunda computers nga ntunda ebintu by'amasannyalaze eby'enjawulo naye enkuba yabikuba byonna ne byonooneka ebisinga kibuyaga n'abitwala. Kati losi y'amaanyi nnyo ng'ogasseko n'obulamu bw'abanafu bwagenderamu oba okyakungubagira bizinesi ate n'ogattako n'obulamu bwa munno. So losi y'amaanyi nnyo era nze wembaliriramu ndabira ddala kuba kyennaakabalako ndi mu miliyoni nga 9 kyennaakabalako ekitono jasi losi y'ebintu mu dduuka kuba TV zo zili TV nnya zonna zayonoonese then ogattako n'ebintu by'omunda byennyini ebyagenzi kati sofa naakabalako nga miliyoni 9 ate nga tetunaba kubijjamu ebisinga. Kati njagala tugende nga tujjamu nga wengattagatta ndabe biki mwabaddemu amasimu n'amasimu gonna kati gafuuse muyonga. Kano wana ku budde akawunga tekalina kikagenda tugattako oŋŋamba nti opa akawunga n'ebijanjalo ku bizinesi nga yagenze kitina kikigenda kungattako oŋŋamba nti ompa omufaliso ekyo si kye neetaaga ku budde buno kuba kati abasinga tulina looni mu banka ez'enjawulo kati waliwo ne insurance kati nebuuza oba aba insurance bo tebakiraba simanyi ate ebya insurance za Uganda mubimanyi nti omuntu ogenda okulikavalinga akasenteko mu insurance kyetaagisa oba kyetaaga ki ne sente zennyini z'oteekamu okulikavalinga kisinga kate ne insurance n'ogireka ate nga already insurance tuzisasula ezisinga ku looni bakuggyako sente za insurance
ate era looni zo zisigala zitambula tezigenda kustandinga. Olabisa amaaso just a glance olabira ddala nti emiti giweddewo mu Bukasa ku bizinga ewa because of cultivation especially of oil palm n'okulima omuceere oluusi n'abantu bwe babeera emiti gyo gisobola okuziiza bulungi obukosefu obuva ku bibambulanga bino eby'embuyaga kubanga ekiwaga eno bwajja emiti ekwatirako n'ekisaasaanya jjukira kiba kyekutegwa ekiti kati emiti gikisaasaanya nekigwamu amaanyi nekiba nga tekikyakosa abantu n'ebintu byabwe. Zima twakoseddwa mu ngeri nti erimu gyaffe gyaweddewo era yange yaweddewo Mutayina mebadde nkolera yagenze yagitutte bizinesi yonna langi yayiise wuuyaawo sobola okumulaba ati kwegamba ekituufu simanyi kiddako ati tusobola okufunayo ku buyambi obw'enjawulo sobola okutufunira naye ng'embeera yosinungi tuli bubi Kalwanyi ekintu kyali kibaddewo ekalangala enesise omwaka gw'75 kyalabikako naye kulo tekyayita nnyo mu bantu kyayita mu kibira kyayita nnyo ku Kyawuyima buso yitibwa Bukuzindu ekizibe ekkubo okumala wiikisi 3 nga teri muntu asobola kugenda Masaka olidde gavumenti yatuweeza yatu bayitanga Mwanga okutusomokera okugenda e Masaka ova Lutoboka mpaka Bukakkata ekkubo nga lizibye Ministry of Works neweza timu okuva e Masaka ngesala emitingi eva Bugoma ni wakisiye Kalanga sale mitingi eva Kalangala basi ya UTC yaliwo ikola wakusoba abantu bagenda kola bulungi bwansi uje kumala wiikisi 3 teri muntu wadde wakagalira sobola okugenda Bugoma emiti gyagwa bubondo inago ne basale lukoti olusuku n'ekiziri bubi n'Ekyawuyima nga tena wakagalira sobola kuyitawo enkima zaafa n'enjobe zaafa emboza kumonga zikkuse mwafina abantu ababiri omu yafiira kiziro mu Samoya so si kipya nnyo twaise myaka 5 kiddamu bitedde okubaawo naye mu nnyanja eyo bazawo ne mu Bayibuli mu ekiri kyali kibadde emirundi ng'ebiri amanyi okupootinga akasobola k'ennyumba tekamuliranye kagenze sinze nzekka obusole bungi bwabulidde ddala tebumanyiddwa gye buli n'akekkanisa nkwekali yabalokole tetukyabunoonya kubanga era sikulaapu tumenyera bwereere tegedde naye abantu bafiiriddwa nnyo kijja kuba kizibu nnyo gavumenti etayambe bantu bayinza okulema okuzza ebintu byabimu ebyuma gavumenti yetuyambeko ku byuma ebikola kubeera tubyetaagira ddala kubanga era bingi byetukozesa byayonoonese era tetukyayinawo twazze ku zero etuyambireko ddala ne ku structure naye twetaaga oggizaawo naye yamenyese ogeza amabaati ebizimbisibwa byonna bikozesebwa mu kuzimbisibwa naye ng'okusinga machines kuba nze zitukabye ennaku zino. Amannya nze Kaweesa Francis nga nze nkolera wano ku bbajjiro lino ery'omu Kalangala Town Council nga twafiiriddwa ebintu bingi mu njege yaguddewo olunaku lw'omukaaga ku makya ku ssaawa ng'emu n'ekitundu awo twafiiriddwa ebintu biyitirivu kubanga structure yaffe yonna yabaddewo yonna yasaanyeewo ebintu bye tubadde byembadde nkola byonna byonna byasaanyeewo okugeza badde nina entebe za kyaki ey'Abakatuliki ze nkola wano Amanga zonna zaamenyesemenyese emiti gyaziguddeko ne gikuba mashini zange ziri portable zonna zayonoonese kuba yazikubye ezimira ne zaatika compressor yayonoonese grinder biki byonna byayonoonese badde nina wardrops ze nkola emyango enzigi byonna emiti byazikubye ebinira ne bimenyekamenyeka byonna ne bisaanawo twasigaza scrap yekka ingayo ate kyekyonoonese kati ne banka etunuulira kyogenda okusinga negamba onoobeera nga ozijjawa ate ng'oba olina okulwayo Floya Center naye ekisinga okubeera nga kinakuwaza nti URA omusolo ogubadde guva wano mungi tubadde tukolagana ne URA ng'etwala naye ekisinga okunakuwaza mutima nti wobeera mu kaseera bwe kati tofuna buyambi bwonna bukuyambako
olina okubeera nga weerwanako okuva ku zero n'oyimirira. Bw'oddamu okuyimirira nga ab'emisolo bajja baba bangi n'okuŋŋaanya omusolo ku lwa gavumenti n'owaayo emisolo nga 12 egisasulwa nga kisasulwa ebintu weebiti. Naye mu kaseera kano bwe kati tewaliwo wadde ekkolo wadde ekyesobola okuvaayo ng'egamba nti abadde atukuŋŋaanyiza omusolo katumuwe at least n'eguba omutwalo gumu. Amannya nze Nalutaya Rose. Adde nyinawo omudaala, anyinamu bizinensi ya soda ne bbiya. Byonna byagenze sinaawe ntandikira, sina wadde kintu kyonna ninga bwendi. Ennyumba yonna yaweddewo. Sente zonna embuyaga yonna yazifuumudde zaagenze.